tagenda kwesimbawo mu kisanja ekiddako ngenda kusomera ekiwandiiko nenga amawulire agaliwo confirmed akitadde. Madam Anita Amongo akkiriza era akitadde kusinza ku mawulire agaliwo asinzire ku mukuto gwa X. Anita Amongo akitadde agenda kubeera just mubaka akiikirira district ey'e Bukedeya era nga kadde kano kennyini amawulire ge tuyina mu kampu ye birungi si birungi yadde nga akitadde wakyaliwo okweraliikirira wakyaliwo obunkenke obw'amaanyi mu kampu ye ba aids be ne babadde akulagana nabo newankubadde nga sofa agenze maaso nokwabika nti akitadde. Amawulire gonna mpuliriza okuva sabiiti ewedde gabadde gatambulira ku Madamu Anita Amongo wabula bugenze okukyonna ku lwaleero abageze mwebase mu kiro n'akita. Myaka 52 yabadde sipiika palamenti y'eggwanga ey'e11 ku myaka 52 yazaalibwa 23 Novemba omwaka 1973 myaka 52 egy'obukulu naggaga nti si biliyoniya wabula triliyoniya amaze okulabika nti akitadde era nga mu kaseera kano ekiriwo kyekyo tetusuubidde kuba nti mu race ey'obwa sipiika egenda okuba nti ejja mu nnaku ntono tekisuubiddwa kuba nti agenda kubeeramu tekisuubiddwa kuba nti agenda kibeeramu okusinza nno ku mawulire ge tuyina Anita Amongo akitadde. Kakati njagala kusooka kusomera kiwandiiko kansooke nkusomera ekiwandiiko ogende maaso nokwabika nti munnange otegeera kubanga bwe naaba sikusomedde ekiwandiiko oyinza obutakkiriza nti akitadde naye bwe mala okusomera ekiwandiiko ngenda kubuulira ebibadde emabega behind the scenes enswera getuleetedde ku mmeeza okutuuka omukulu ogenda maaso n'okuba nti munnange akitadde ekibaddewo kibadde ki lwaki agenze maaso n'okuba nti munnange akitadde kiki ekimuwaliriza ogenda maaso n'okuba nti akita abadde ku mudumu gwa mundu kiki ekibaddewo kati ebyo ampuliriza bitugenda okuba nti obaolyawo twetegereza mu ebyo ebitambudde kansoke nkunoonyiza ekiwandiiko ono nkikusomere. Madamu Anita Amongo ng'asiibula naye ndowooza nga tannasiibula sooka owulire bino nga tannaba kusiibula kansoke nkuwe bino nga tannaba kusiibula otegeere gwe tubadde twogerako era ani ono asiibudde. Never allowed to come down because of any intimidation. Amongo wanampuliriza awulirwa mu katambi kano kenkuzannyira awulirwa ng'agamba nti tokkirizanga ku steppinga down tokkirizanga kumala gakkiriza kubanga bakutiisatiisa wano yali Amongo. Never allowed to come down because of any intimidation. Kubanga bakutiisatiisa tokkiriza kujja wansi tokkiriza kukka wansi towanika. Never allowed to come down because bakutiisatiisa. Amongo Any blackmail. Never allow it. Oli ne bwakusiiga erinnya ebbi oli ne bwagamba ki tokkirizanga oli ne mwakukolako blackmail please tokkiriza Amongo. Whoever is, we know the people who are doing it, but you must stand firm. Abakikola tubamanyi naye tokkirizanga. And we must take this country up to where we want it to be. Eggwanga lino tujja kulitwala bwe twagala libeere Amongo. I have my 10 years as a deputy and 10 as a speaker. Era mbakakasa ngenda kubeera deputy speaker okumala emyaka 10 ne speaker okumala emyaka 10 yabyogera akyali deputy speaker akadde kano akitadde. Ekkulu eri omuntu wa bulijjo Madamu Anita Amongo ensonga nti za nsimbi ezibadde zigenda maaso n'okulabika nti zibulankana mu palamenti y'eggwanga nti enguzi ebadde efuuse enguzi era gye buvuddeko omubaka omu yavayo n'amutabukira ng'agamba nti agende maaso n'okuba nti alongoosa erinnya lye mu palamenti eryali lyongedde okulabika nti oba olyawo lifaafaagana. Ku mulundi ogwo katulire omubaka waliwo omubaka yamutabukira ng'amugamba nti waayi tugende maaso n'okutereeza erinnya kubanga ebintu birungi si birungi. I will spend whatever. Uno wano. Anita Amongo needs to clean her name. Twagala Anita Amongo yali omubaka gwe bayita Alliance yamutabukira mugamba nti twagala Anita Amongo olongoose erinnya lyo. Anita Amongo needs to clean her name. The commissioners need to clean their names.
Why is Anita Among running away from debate? lwaki tayagala tumunoonyereze ku lwaki tayagala tubyogereko juzi nga bakomishona baweereddwa ssente Free corruption. Thank you, Honorable Arion. Give us space on the order paper to have this matter debated. tukkirize twogere ku nguzi The road. The world ataddeko is aware Pale that FM. there's corruption in this parliament. We want this matter to be debated. Why are you running away from that debate? ng'amugamba nti twagala twogere ku nguzi naye buli twagala ogyogerako ensonga zino ozireeta twayagala tuzoogere ku lwaki twagala twogere ku nguzi. Why are you making us suffer? Running through this country looking for signatures to debate this matter of corruption in this parliament. You need to come out clean. Right Honorable Speaker, you, Right Honorable Anita Among, has been painted out for being corrupt. Pale FM ekulira omuntu wa bulijjo omubaka amutabukira nga mugamba nti please twogere ku nsonga z'enguzi. N'amaloboozi ampuliriza amalala njagenda maaso n'okuba nti ngakuwa ogategeere bulungi nnyo mu ebyo bye tugenda maaso n'okweka nti tufuna naye nga yoyo Madamu Anita Amongo atagenda kulabika nti yeerabirwa sipiika wa palamenti y'eggwanga ey'e11. To spend whatever it takes to make sure that we get what we want to get. And for the sake of MK, just assure MK, we will do whatever it takes. Ataddeko Pal ye speaker embattled osobola okuteekako ekigambo kya embattled speaker. Now kambasomera obubaka bwe ayise ku mukutu oguyitibwa X n'ateekako RE speakership race ensonga. Amongo n'awandiika n'agamba nti I wish to draw the attention of the public to the matters regarding the speakership race. Njagadde njogere ntangaze eggwanga ku kifo ky'obwa sipiika ey'e12. N'ategeeza Amongo n'agamba nti oluvannyuma lwa wide consultations, deep introspection, oluvannyuma okwebuuza ennyo n'okulowooza ennyo, and to maintain harmony, n'okulaba nga tusigaza emirembe and clarity in my beloved party, mu kibiina kyange kyenjagala ennyo, the NRM, I wish to categorically and unequivocally state that I will not be offering myself for the speakership race of the 12th parliament. Nkitadde sigenda kwesimbawo. Nebaza nnyo omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni, ekibiina kyange ekya NRM ne bammemba ba palamenti okumpa omukisa okusaavinga nga deputy speaker era nga speaker palamenti. Family yange njebaza n'emikwano for the solidarity and support okwemirira wamu nange n'obwagizi bwemumpadde ebbanga lyonna mu myaka 5 nga nze speaker. Maliriza nga mbagamba nti ngenda kuwagira bakandidate si bonna bakandidate abagenda okubeera endorsed by President Museveni ne party be bagenda okuleeta ku bwa speaker, era nsaba ne bannange bagende maaso n'okuba nti babawagira. Era I shall remain available to the service of my country. Bwe nnaaba neetaagisiddwa nja kusigalawo okusaavinga eggwanga lino. President Museveni wonna wananjagalira okumpita nzire mu nsaavinge nze wendi. In the meantime, mukadde kano, I pledge to continue cooperating with all ongoing investigations. Ngenda kukolagana bulungi nnyo n'okunoonyereza okugenda maaso n'okuba nti kunkolebwako organs ezikirimu akadde kano, organs of the state, okugenda maaso n'okuba nti buli allegation yonna eri raised etuukibwako okumanya ekituufu. For God and my country, Triple A, Anita Amongo. Bwe kityo bwe kibadde mukyalo n'agenda maaso n'okuba nti akitadde mu race obwa speaker taliimu confirmed over. Kakati nga sinnakuwa nswera ya ku kisenge ku ky'Amongo okukita kansooke nkujjukize kunaku lwabadde lwakuna
amawulire gavuddeyo ne gategeeza nti omukulembeze w'eggwanga General Museveni era ssentebe w'ekibiina kye NRM yayise Madamu Anita Anet Amongo n'omumyuka we Deputy Thomas Tayebwa abadde omumyuka we n'abategeeza kaati nti ekibiina kyabadde kibasudde era nga kigenda kubazza. General Museveni era bano n'abategeeza n'abagamba nti amazima gali nti muyina emisango mingi era n'agibalaga n'ogibalaga olukalala lw'emisango gye balina n'engeri gye babulankanyizaamu ensimbi mbyoni yenna gwe bakoze mu palamenti e11 n'abalaga nti amumanyi. Kakati n'abagamba nti singa temuva mu race, singa temusitepinga down, ebiddako tebigenda kuba birungi. Mbasaba mu stepping down olw'obulungi bwa pate n'eggwanga. Wabula singa mugaana, bino byagambye ku Lwakuna, singa mugaana ngenda kulagira CID akola okunoonyereza ku mivuyo gyonna gye mukoze mu palamenti e11 ng'abibagamba misana ttuku. Amawulire galaga nti Madamu Anita Amongo mu meeting eno yagezaako okwegayirira General Museveni n'agaana ne bafuluma. Wabula mu kufuluma Madamu Anita Anet Amongo yalabika nga si mumativu era clandestine mu ngeri ampuliriza y'ekimpukumpuku mu ngeri yakyama n'atandika okukola mobilization ng'amaliridde okujja nga independent state neegenda maaso n'okuba nti yakitegedde. General Museveni ne banne ne bakitegeera nti mukyala Amongo yabadde amaliridde okujja nga independent. Kakati omukono mwanvu obw'eggwanga nga gulina okumukwatako nti bw'aba amaliridde okujja kati kalabe ekiddako. Wagenza okukya ku Lwomukaaga nga makage bagasazeeko ennakasero osaaga nga bagasazeeko ennakasero, amakage nga bagasazeeko. Anita Amongo nga kigamu okuba nti abadde agezaako okumobilizinga agamba nti anja kujja nga independent. Abamu ku ba associates be abawerako nti ne batandika okunoonyerezebwako n'okukitegeera nti babadde bagenda kukwatibwa. Kakati enswera n'etugamba bino mu byonna ebyabaddewo, Amongo ng'alabika yabadde amaliridde okweŋŋanga ekibiina kye NRM ne General Museveni ku bwa sipiika. General Museveni enswera n'egamba Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Kakati mbagambye nti oluvannyuma okuba nti yabadde amaliridde okusigalawo zaabika emipiira mu ngeri yakwagala zaabika emipiira kyebabadde bamusuubizza nga kirina okugenda mu maaso n'okuba nti kikola. Ensula n'etugamba nti oluvannyuma lw'okuba nti kyabadde bwe kityo General Museveni kyamutabudde nnyo n'akuba essimu eri Aigigi n'amugamba nti sooka ojje twogere tulabe. Ono alabika yagala kuleeta matanta yeerabidde ani afuga akazinga Uganda. General Museveni n'ayita Aigigi n'alagira CID etandika okuba nti enoonyereza. Maka ga Amongo ne gasalibwako. Tutegedde nti abamu ku babaka mu palamenti eggwanga ababadde mikono gya Anita Amongo oluvannyuma lwa bino byonna ebyabaddewo obedde bamukubira amasimu bwe bamutuukirira omugamba nti madamu kite tojja kumala kutojja kusobola. Enswera etugambye nti omubaka Martin Ojala Mapenduzi n'ababaka ampuliriza abalala ababadde mikwano gye nga sipiika bwe batyo bamukubiriza ne bamumatiza agende maaso n'okuba nti munnanga akita okakkananga madamu akkiriza. Weekend egenza okuggwako ng'akaliro kangi nga talina kyakkola okujjako okuba nti akita. Tutegedde nti pressure y'amaanyi ennyo gye bamutadde kuyabadde alowooza nti bijja kuba byangu mukko naye bw'ategedde nti abakulu bali serious ekyenkanidde awo kwe kugenda maaso n'okuba nti yakitadde Madamu Anita Amongo. Kakati embeera nga bweri bwekityo bwe kiri Madamu Anita Amongo akitadde naye okunoonyereza tutegedde nti kukyagenda maaso era akasatiro kangi nnyo mu babadde akolagana nabo. General Muhoozi already ayina operation gyatongozza edda ku bannaby'obufuzi ababadde batwala ensimbi z'eggwanga nadda mu palamenti ey'e11 ababaka basatira ate mulimu n'aboludda oluvuganya gavumenti nga n'abamu ba NUP. Kata we tugenda okudda ebyabadde mu nsisinkano ya General Museveni ne Aigigi ebirala tugenda kuba nabyo tubireeta obitegeere naye nga amawulire galaga nti birungi si birungi. Nepal oluvannyuma lwa Madamu Anita Amongo okulaga nti agenda kukita awavudde problem yavudde awo ate nga mu meeting kubanga meeting zatuula 3. Meeting yasooka okutuula
yali ya Lwakusatu baali bakulembeze mu kibiina ky'NRM olukiiko lw'okuntikko newankubadde nga Anita Amongo mukulembeze mu meeting eno y'Olwokusatu sabbiiti ewedde tebaamuyita. Waliwo ne ba vice president ab'ekibiina ky'NRM nabo tebaabayita nga babiri nga kigambibwa nti baali balina enkolagana ne Amongo kati mu meeting eyo y'Olwokusatu tebaamuyita wabula mu meeting eyo baakikkaanyaako era ne bakikonamu stamp nti bombi Tayebwa n'Amongo bagobwe. Kati ku Lwokuna General Museveni mwennyini n'atayagala bye batuukeko mu ŋŋambo n'abayita n'ababuulira kaati nti abagobi ne beegayirira mu meeting eyo tutegeera enswera etugamba nti Thomas Tayebwa yali musirifu nnyo era bakira talina kigambo kyonna kiyavaamu ye ng'agamba nti awaali mukama we Anita Amongo nga talina kyasobola kugenda mu maaso nakuba nti obaoliawo ayogera nti mu meeting eyo ye Madamu Anita Amongo yeegayirira okukamala bagende maaso n'okuba nti bamusonyiwa ekintu General Museveni kiyagaana kyokka mu kuva mu meeting Anita Amongo nti yakiragirawo nti ye si wa kugenda maaso n'okuba nti agooka era n'atandika okukola mobilization mu mpolampola. Omu ku babaka abagenda maaso n'okeka nti bakwasibwa omulimu ogwo ogw'okumobilizinga support ye mbaka Justin Namere wa Masaka City era okakkananga abakulu bakitegedde nti yali omu ku abo abaali bayitaayita mu babaka obagamba nti madamu akyaliwo nnyo temugenda ku mukolo gwa Jacob Oboth okakkananga bamuyodde. Namere yali ayambako Anita Amongo okukola mobilization okakkananga bamuyodde. Kakati abakulu bagambye nti yensonga yavaako kubanga nti omukulu yabalabula nti singa temuli zayininga peacefully ekiddako kigenda kubeera kirungi gye muli. Wabula ye Thomas Tayebwa akadde kano tannaba kuvaamu kigambo kyonna nga bwe nkubulidde nti ne mu meeting yatuuzibwa yali asirise busirisi ng'ebigenda maaso alengera birengere era ng'alaba birabe. Kati embeera bwetyo bweri wetugenda okudda akadde kano Deputy Speaker race eyo naye ekyaliwo naye ngenda gikubuulya njagala kusooka kukubuulira agamu ku mateeka agayisiddwa mu kisanja kya Madamu Anita Amongo then oluvannyuma ngenda kukubuulya operation nate General Muhoozi gy'agamba nti yamaze dde okuba nti agitongoza ababaka ne ba aids abadde bakolagana n'omubaka ne Madamu Amongo bali mu kusattira ataddeko Pal FM. Kakati ulira bino mu kisanja ekya Anita Amongo nga Speaker Parliament eye-11 ayisizza amateeka Parliament ayisizza amateeka agasobye mu 13 gonna sigenda gakubuulira naye gwe manya nti amateeka agasobye mu 13 gayisiddwa mugano mwe mubadde erikyasembyeyo era nga ddyo omukulembeze w'eggwanga yagenze maaso n'okuba nti yalitaddeko omukono olunaku oluyise era the Protection of Sovereignty Bill 2026 yabaddewo nnyo wakati mu kuliyisa. Kati jjukira abakulu bagenze maka ga Amongo nga baaza nga bagamba nti wayinza okubaawo akasente kabadde yayingiza mu ggwanga lino nga si katuufu. Yinza okuba abadde alina obugagga nga gavumenti ebumanyi bulungi nga n'obumu buva bweru era kitegeeza nti bwe gumusinga bamuvunaanira mulina etteeka. Kati ate yakulembeddemu okuliyisa yeetega amaggwa nga tamanyi Protection of Sovereignty Bill yayisiddwa wansi wa Anita Amongo wabula okusinziira ku biriwo etteeka lino basobola okusinziiramu okumuvunaana. Enswera etugamba ng'oggyeko kakati this is enswera for you etugamba nti ng'oggyeko bino bye mwalabye nga bamwasa wano. Gavumenti yatuuka n'okubaako abakulu beesindika ebweru w'eggwanga mu ggwanga erya Bungereza okulondoola akawunta ze n'okugendako munda mu ggwanga lya Germany okulondoola akawunta ze era neebako n'abalabi yasindika mu UAE okulondoola akawunta ze ezigambibwa okuba nti ziriko omudidi nti abakulu enswera ngereese bingi ensobedde enswera y'okukisenge. Nabagambye nze sigenda Iran nga sigamazeeyo leero sigenda Iran kakati munange nti abakulu baawuniikirira
okukizibwa nti akawunta eza madamu Anita Amongo zaaliko ssente zitalina alina nga takyabalira mu miliyoni nga ne mu biliyoni yasukkawo ng'ali mu triliyoni eza ssente. Bambega basindikibwa nti Ebungereza, basindikibwa e Germany n'okusindikibwa mu ggwanga eriyitibwa erya United Arab Emirates. Ne tutegeera nti already waliwo ezimu ku akawunta ze ezamaze dda okuba nti zifiriizingibwa nga ziri bweru wa ggwanga. Zikyasigaddewo abakulu nti bagezaako okukola ekisoboka okulaba nga bazifiriizinga. Pal FM ekulira omuntu wa bulijjo. Naye mbagambye ntubadde ku mateeka agayisiddwa Madamu Anita Among Protection of Sovereignty Bill 2026 a landmark law. Etteeka lino erigendereddwamu okupuliventinga omuntu ali ebweru w'eggwanga obutayingira wano, obutayingiza ssente wano nkyamu n'ebirala. Kakati anaalisimatuka nze naawe. Etteeka erya Anti-Homosexuality Act 2023 lyagenda maaso n'okulabika nti liyisibwa okakkananga mukazi wattu bambi bamutaddeko ne sanctions zitodde ewaffe kubanga yagoba abasiyazi. Era abadde akirumiriza nnyo nti ababadde bamuyigga, abadde bamuwalana lwa tteeka eryo ery'ebisiyagali yayisa. Etteeka lya The Copyright and Neighboring Rights Amendment Act 2025 yagenda maaso n'okuba nti aliyisa okuuma oba okunyweza intellectual property protections and ensure fair compensation for Uganda's creative industry. Abayimbi basanyuka nnyo ku tteeka eryo nga liyisiddwa. The Building Control Amendment lyetteeka eryo mukwano gwange nga okuddamu okuzimba akasiisirako oteekwa kusooka kubuuza ku gavumenti nti nzimbe nyina ataano ku 10 yange wano nzimbemu ng'ejja esooka egikebera. Kati bw'omala okuzimba, yes, bw'omala okuzimba ng'obuuza gavumenti bassebo minisita gavumenti mbadde nsaba nyingire ennyumba yange gye nazimba ekirinnya bigonge gakatusooke tujje tugikebere eyange nti ye. Etteeka eryo lyayisiddwa wansi wa Anita Amongo 2026 linajjukirwanga. Etteeka erya The Computer Misuse Act 2022 lyayisibwa newankubadde nga kooti gye buvuddeko dino yagenda maaso n'okuba nti erikubamu ebituli. Key amendments endala eziyisiddwa wansi wa Madamu Anita Amongo mwe muli the UPDF Amendment Act 2025. Etteeka lino Amongo ng'akulembeddemu ababaka bakkiriza ba civilian bagende mu kooti z'amagye tewali muzannyo. Amongo yakikola. Ba civilian bateekeddwa okugenda mu kooti ez'amagye. Madamu Anita Amongo nga chair wa Parliament era n'akulemberamu okuyisa the Coffee Amendment Act 2024. Kakananga body yali edukanye mmwanyi. Oho. Kyenkana emmwanyi nedda mikono gya gavumenti ogirima nenga ya gavumenti emmwanyi. Madamu Anita Amongo n'akulemberamu okuyisa Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Control Legislation. Abali b'amayirungi beebuuka nga bakulembeddwa omuyimbi King Saha baatabuka oyogera otya ku mayirungi n'abalala. Kaakati gamu kwaga amateeka bagambe nti gabadde gasoba mu 13 agagenze maaso n'okuba nti gayisiddwa omulembe gwa Madamu Anita Amongo. Ebirala ngenda kubambireeta nkyakwongera togeza n'oseguka. Kakati abagoteleko musoko gende bakuguze essimu ku kibanja mpola balina pop 10